Stash Bieb in the studios. Tulio wano ku Black Market Records. Era olunaku lwaleero tugenda kuba tu appreciating omukulu gwe bayita Daddy Andre okumwebaza okuyimba. You've sung. You've sung. You've sung, brother. Kitiibwa kya Mukama. Soko buze kubatulaba. Abatulaba n'abatulengira naffe tuli wano tubalaba era tubalengira mujje baliko gyonna gye mutuzangalo mwe bali kubeera wanira nga muli naffe live ku roundabout n'omusajja wa kabi Jackstar ng'akitamuza mpola mpola muloko dawuni n'agifuula akasiro kodda n'ali ku nnyama musajja mugagga yatutegekedde wano BBS egabudde kizibu naye nze njo nze ndi mukocha. How are you doing? How is the industry? Kulika in South Africa? Navuddeyo mpozi nabadde South Africa nabaddeyo nenvaayo. Okay, we are going to be discussing with Andre. First of all, then we get to know you more. Nehaso yonga bweze tambula. Njagala kusoka kuyoza mugata wafo namulondo mumanyi. Namulondo mkwano nyogo wa Rema yumchala. Mkwano go wa Rema lwakuba kitonyisa Rema tozize ku birthday ya mkwano go ba mwina arrangement is special. Necho nache chiri. Happy birthday. So Andre, mpozi katono nnyo. Serious music omutandika ku oluyiba siro ra Lydia. You and me. Zona zalinga serious zenyimba akuba banza atalinga serious. Before that wali oyina ngovuddeko ku luli gondo oyina wali oyina. Wali olwa gift of Anto olwa gift. I'm gonna be with you. No, actually olwa gift of Kado yali remix. Olwasokera ddala wali ne guy bamuyita Soft Charlie. Soft Charlie balooza mbuno basajja ba Nigeria. Kati kwe kuddamu remix eyo ne gift of Kado nakawala ka Becky kalagawa. Becky gyali ayimba naye lwakuba nti nomanya aba bakyafumba ennyimba nnyingi kati okusalawo oluyimba lwabayagala omanyi for her ayagala nnyo ebintu ebiri perfect kati bayagala anse njagala ekintu nga kiri perfect nga kibakiga pompompo kati ne babeera ne bafumba music naye era music waabwe era ajja sawa yonna tumulinze kuba ye omumanyi. So Andre, when you do with the Spice then with Lydia, did you mean to had you launched your music career or just wali okanga mbukanzi? Era kwalinga mukanga mwebimu nabikola nga simanyi tho saawa ezo nakikola nti mukwano gwange oyo Selector Jeff yali ankaka tukole oli talented nawe biki kane babiniganta nga nabo baagala nyimbe ayimba papa yimba actually be bantumira erinnya erya Daddy ya kati nga babini bambirako no bini nabeeranga nnyo naye nga ajja nnyo ku studio biki awo ku TNS then nga n'olumu tumala okukola ebyaffe nga nabo mbakolera yawo projects obulungi bambi. So he used to force me papa yimba papa oja kuyimba nenga nayo okuyimba Spice omufuna otya olwa Spice lwo lujja lutya because ndoza bova kugunnoda kunsowera sowera oyo yajjanga next song nga tusigala tuli ku collaboration engeri gye nali nayimba ne Jasmine oluyimba ne lubeera okay kati Roger yabadde mukwano gwange ne Spice actually ne Spice abadde nnyo mukwano gwange era twakula wamu era buli kimu era yavanga ku ssomero era yajjanga kene tusinkana ku studio edda nga temunaamu mutegeera nnyo Spice Diana. So actually saawa ezo yali eyita Spice. Yali eyita Spice nga Diana tannabadikola ki disaako kati boy bagenda okusinkana ne Roger mumanaginga kati Roger okujja gyendi Spice n'amugamba Red Andre is my friend so it's already tusobola okukonika n'entandika okukola ffenaawe onamukola olimba Bibino boy like twalukola ku TNS ya so ne tuddamu ne tuconnectinga akayimba ka now so young already chili fine there you launch unotandika okufulumya lumu paka ate nazo nazifulumya nga simanyi oba nzifulumya ntya just nti nga omanyi obeera mu studio ate nga oli producer like nga toliko byokola kati munaga kola so kati gwoli ki oli muyimbi oli producer what satisfies you between being a musician and a producer? I think what I do best for people out there then they decide
omanyi tuli ku muliro wano bwe tuli nange you can eat you can eat wanzibiddeko dda wano ennyama kati nagikooye. So gundi ali ata Shakira Shakira gyali alabika yagenze yaddayo ndooza kuba we twakola video twakoma kola video naye then namala ne oyo mukyala wo omukyala bamwanjula omukyala bamugamba ensi yonna ate omukyala tebamwegaana ate omukyala tebakola ki tebamukweka wabanga mukyala kiba kitegeeza abakuswaza oyo mukyala ayina omusajja we mukyala mufumbo ya ndooza bisigadde sina kimumanyiiko muyimbi buyimbi ebityo. So what happened with Angeline ani Katatumba ye? Katatumba yali kyali wange just nti kyeyavayo n'abagamba nti no kwali okudatinga tekitegeeza kulavinga okitegeera dating ebeera ki? Dating kuba kumanyagana kiringa omuntu noga osobola okudatinga omuntu olunaku olwaleero ng'ogenze kumumanya noga date video okay kati ng'abaana abali uptown abasinga okulaba ku firimu nga ku munansonyi okuba akalango kali nga ku Netflix eyo nti bo bamanyi nduza kye bayita dating cause olugerera omuntu ettaka lye nti nno kati ennyumba gizimbe etunule eno kati kwata omuti ogwo togusimbawo ewuwo gye weegulira so ewaka wali fine as long as it's my home then neweguba nentuba track textings oba nekugamba come oba you come twakitegeeza oli muntu mukulu you get onsanze wange obyobaziddoza okukola oba olina evidence nti n'ekibi kinakoze kijjeeyo obanga okyalina obudde hours nga zikyali young go to the police station oba waliwo ekibi okitegeera report then oleeta ekintu kino nga kyayitako nga tekyakwatagana saawa ezo sisobola kyogerako that could be the case yes osobola okyogerako which is okay but is it real okitegeera kozi naye bajja kutuuka bakukazi baga kituufu ovega kale amazima gaali nti najagala video studio bwali buliri studio did you ever use your studio for okulwalinga abakyala saawa zino n'ekitanda kyensulako kiriko studio nabagaana ate myadde ekitanda nga kiri special mi njagala nnyo music nkwata akazindaalo nenkateeka ku buliri piano nenjiteeka mu makati so enfulira vibe nezijja ku laptop nenconnectinga sound card nenkwa music nga ndi ku buliri why it's my passion. How safe are our girls abajja mu studio yo bajjawa nga bazze obakolera ennyimba nga bannadia which girls wabanga mwana muto okitegedde wabanga mwana muto tajja okitegedde kuba nanti mutegedde siri safe but this is my own home studio if it's my home studio sigama actually nze nandibadde mu kesisi nasasulayo nti owaye kesisi wangi nina studio wali ya business okitegedde studio ya business it's Black Market Records okitegedde nze wali ebyuma biba byange goboza okumkyalira ngo oli Jackista lwaki temundiisa bisasiro okitegedde nti lwaki mulaba bakazi bokka njagala mumpayirizeeko neeyo nayo cause munnaye muyinza okuba mususu so bino bonna bakuwaayiriza Andre generally yeah of course wekiba nti kintu nga kigenzeemu ku side y'emisango kitegeera nti wali ebintu bye bajja ne bagamba ng'olaba kijja kuleetawo obuntuntu obuberangera by the sometimes abantu abasinga ongi bambi okusoma bagenda ku ssomero naye tebaasoma so olumu baleeta obuntu nga tebamanyi nti nno bulimu emisango omwana wakiwa mu makolabo oyo Nadia namuwa kolabo n'oluyimba lwaliyo audio just balwawo okujja okukola video saawa ezo bambi bafunamu obuzibu awo butaba nakasente ntukwataganako ne atini okumuyamba ndooza bambi ng'alaba ndooza shortcut eyinza omukolera so nogaana nogimuwa saagaana gimuwa naye namugamba ngira neerowooza engeri gye nakola ekibi gyali kuba nyinza omusembera era nenkikola kale omuyimbi gwe bayita Kiprotich aba breweries olunaku olwaleero bamusiimye omusajja ono akoze records nyingi like we're gonna be appreciating Andre olunaku olwaleero with that beautiful accolade Kiprotich naye bamusiimye olunaku olwaleero bamuwadde millions 10 baddu nayo special you know nange bampeeyo million 2 ebyaki ebyokunsiima okutwala okuyimba awadi sente kujiddeko sente Arabic style by the way ngambye 2 naye kati kuno kuyinza okubaako 8 katsaka twabe mbuzi ya Kiprotich tujja kudda na Andre we want to know ebimu ku challenges asanze mu ndongo what is his dream what do you want to accomplish in music now kiki ekyo ky'oluubirirwa so far